Kadaama TV twawaleeseddeko Kadaama kwano yagambye nti ekifuba kimuluma naye bw'agenda mu ddwaliro boosi amugamba mbu eyo allergy. Twagala obagamba nti eyo teba allergy. Bakadaama bangi nnyo abafunye obuzibu nga butandikira ku magulu, emigongo, emikono n'ebifuba. Body parts zino bwe muziraba zibeerako nga ziyina effect y'amaanyi mu ngeri ya bulijjo, engeri gye mukolamu emirimu. So okuluma kw'ebintu bino nnyinza okugamba 95 oba 95 ku byo kiva engeri omuntu gy'okolamu emirimu gyo. Oba oyimirira nnyo, oba okutama nnyo, oba emikono ositula ebintu ebizito kapeti, emigongo ng'egyo ositula ekintu ng'ate eno bw'okutamye n'oyimuka, ne bw'olaba bano abasituzi b'ebizito mulaba batera okulaba emizannyo egyo. Ayina ekisipi kye yeesibamu nga tannasitula kizito ekyo n'ebintu bye yeesiba maviivi. So emirimu gye tukola gye gituleetera obulumi mu body parts ezimu. Nja kugamba 95% obulwadde oba obulumi omuntu bw'aba afuna. So bino ebyokugamba nti babawadde panado si bibi, naye yebeera pain killer. Tekijjaawo kiri kyakubeera nga oyongera okosebwa omugongo, ng'okosebwa ate jjukira nti bw'oba otutte pain killer kitegeeza okosebwa nga totegeera na kutegeera. Ogenda kudda buzzi Uganda nga tokyamira bipanado n'owulira nti ddala obulamu bwo bukyuse. Twagala tuwulire Kadaama ono, tuwulire naye enteesa ye ku kintu kye kimu naye engeri ebintu bino engeri kuba yagamba ekifuba kyali kimuluma nnyo. Twagala tulabe ye yakola atya. Ssebo Mr. Kadaama gyebaleko ssebo, obulamu bugamba ki? Weebale kutuweereza, weebale nnyo, weebalire ddala. Weebale kututeerawo mukutu guno kubanga gutuyambye nnyo tubeerako. Ne tuwulira bingi, ne tuwulira abatuwa ku magezi, ogenda okubeera kuno ng'owulira ku munno, bwe bityo. Gutuyambidde ddala, weebale nnyo weebalire ddala ku gututeerawo. Kati nze mbaddeko ne mpulira oyo muganda wange ow'ekifuba gwe bagambye mbu allergy. Bannange, oba bano abantu bwe batutunuulirayo bati kwegamba balaba nga ffe abataliimu wadde ettondo ly'amagezi, ate batutwala ng'oba kwegamba nga tetutegeerera ddala. Kuba abantu bano nze kye nabalabako kasita oyingira bw'oti mu nju ye n'akaana akato ak'emyaka 3 myaka emeka, bonna baba bakutwalira ddala kweganga ggwe asembayo. Kati essaawa eyo gwe oba osembayo okutegeera mu nju. Oyo muganda wange amagezi ge mmuwa, nze nali naakajja ekifuba kyannuma nga kiringa ekirimu empiso, ng'owulira ofa. Oyimirira ku sinki ssebo Mr. Kadaama, oyinza okuyimirira n'osiimula nnyumba ogenda okudda ebintu bijjudde, onookola kino ogenda okudda bintu bijjudde, n'oyimirira ku sinki eyo gye mulaba bannange erwaza ekifuba, erwaliza ddala ekifuba. Naye bw'alaba nga bamulemeddeko okukola, nze amagezi ge mmuwa, sinki eyo bw'abanga agiyimiriddeko teyeegolola, talina kwegolola busimba. Kuba bano abantu endya gye balyamu, tosobola kugamba nti oyimirire olunaku olulamba ku sinki, kuba kyenkana ebintu bya bano byo nze byansobera n'okunsobera. Tebiringa ebyaffe mbw'oyozezza omaze, nedda. Ayimirire nga yeeweseemu, aba alina okwewetamu, sinakindi kuba waliwo empanvu nga zitukoma eno mu bifuba, eyo obanga agyebakamu oweebasiba oti n'olaba nga tekumenyesa, tekunyiga muno mu kifuba kubeera ng'ekutuulamu, nga bw'amira ne panado kasita alaba nga bamulemeddeko nga takyalina magezi gonna, ajja kuwulira nga
bigenze ne squeezer zino ze tukozesa mu kusiimuula ennyumba gwe n'osiimula okuva ku fule ey'okusatu n'ojja n'osiimula amadaala n'osiimula wansi wonna n'ezo squeezer zitumenya ebifuba zimenya ebifuba kiba tekyetaaga abamu bamanyi ozeenyigirizaako naye kiba tekyetaaga gyenyigirizaako ate n'ensiimula y'ennyumba ennyumba zino kizeetaaga kusiimula ng'ezaffe Uganda bwe tukola ki bwe tuzisiimuula zeetaaga gwe kasita omanya nti ntabudde buli kimu nti baasi okuba kisiimuula kimu ebyo bye basiimuula ng'ennyumba za Uganda squeezer nazo bannange zitumenya ebifuba nze nalwala ekifuba nga nnaakajja ate bannange kampani ezituleeta nzibu nnyo ndowooza baagala bakubira ng'obagamba nti oba mmazeeko nkole ntya nnyina muganda wange ayagala okujja akoze atya awo banguwa okuddamu kasita babikula odiyo yo ng'ebyo byebiriko naye babikule odiyo yo ng'eriko mbusimanyi ndwadde biki ng'osinda maama tebagenda kuddamu wabula okubeera nga gwe weeyiiya ne weeyiiya n'ogamba kanneeyiiye naye nga geega amagezi ge mmuwa siina malala bw'alaba nga bamulemeddeko ennyumba ensiimula gy'agisiimulamu ye mwennyini nga ye omuntu y'alina okufuba okulaba nti agisalako ye ng'omuntu agisaleko afune engeri gy'agisalako osobola okuyingira mu luumu ng'olina mashiini n'otandika okukaabya mashiini eyo naye nga tolina ky'okola n'okaabya mashiini ye n'alowooza nti alimu eriruumu gy'akola ki gy'alongooza ng'ovaamu ng'oyingira luumu endala bannaye tulina okwebalirira obulamu bwaffe bano abantu agenda kukubalirira oli mwana wa nnyina tasobola era ekyo halaamu ng'oyingira luumu endala ng'okaabya mashiini kubanga n'ezo mashiini nazo zitulumya ebifuba amasannyalaze baagala tuzikozese buli lunaku naye ago amasannyalaze era gaba galina kye gakosa ku bulamu bw'omuntu gwe giteeke mukaabya fuluma yingira eruumu endala kaabya fuluma bwe mutaayiga ekkola bwe kityo baganda bange temujja kumalako abafiripayini aba Indonesia abati bo bakoowu tobanyumiza bo bakoowu tobanyumiza nze oyo muganda wange geego gokka ge magezi ge mmuwadde kasita alaba nga talina solution yonna akole bw'atyo akendeeze ku nsiimula gy'asiimulamu ennyumba ebintu enjoza gy'abyozaamu agikendeeze bano abantu bayinza okuliira essaawa n'oza ebintu n'owulira n'olaba nga n'engalo zeefumbye afune engeri gy'abitetenkanya nze bano endya yaabwe gye bali abange nze nabitetenkanya dda gebyo ebyange Mr. Kadaama ge magezi ge mmuwa oyo muganda wange kubanga bano abantu bw'obeera wakabajjamu n'ofuna obuzibu tebaagala kukuyamba naye ate ekisinga okunsesa bwe balaba ng'ogenda kumalako bafuuka omugonvu gy'oli era buli kimu ky'oba obagamba baba bagonvu nnyo 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 olw'okuba baba balina ke bakola ki ke bakubalako kyova olaba tulina okwesalira amagezi sayidi eno tulabe nga batutetenkanya tubatetenkanya